bino bye mulaba ku Muwanga Kivumbi era tumusabira bye byasumbuwa ne ba Alan Sewanyana nga bw'oyogedde kuba muganda wange nsaagala ozanye na kintu kiyitibwa bantu 10 kufiira waka wa muntu ani yabakuba amasasi what was the reasoning ekyo kikuzaayo mu bintu bingi ntutuyina unprofessional security organs bwe wabanga Muwanga Kivumbi ayina omusango gwakoze abantu bali munda bali mu makaage sirof yes enjweyo okusinga okuyiwa emisaayi gy'abantu 10 Muwanga Kivumbi is one of the biggest strong politician mu Buganda region era toyinza mubuusa maaso ababadde batadde gavumenti ku nninga ab'ebitongole ebikuuma ddembe bayina ekigendererwa ffe kye tutaakola ki Muwanga kyataakola ki kyatamanya kuba toyinza kutta bantu 10 mu kifo kimu ng'obakuba masasi tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduga gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Wasuze otya osiibye otya gwatulaba wonna wosinzira okutulaba ndi wano ne Haji Makolo Kavuma gwendi naye tuze tubeko n'ensonga ze tutunuulira awo tutulidde wano nga tufunye amawulire essaawa zino bwe tuli tukoledde emboozi eno ag'okukwatibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi byonna byagenda mu maaso mu kalulu awo bizze birabikira ku mikutu era tuze tubigoberera abantu 10 baafiira ewuwe era nga bakubwa amasasi ab'ebyokwerinda gye babasanga so bwe bali mu nju ab'ebikwene nga bagamba bafulume ne bakuba amasasi era okakana nga abantu 10 bakubiddwa amasasi ne bafiirawo n'abalala ne bagendera ku bisago. Twalaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'ategeeza nti Muwanga Kivumbi ndoza ripooti gye bamuwa ab'ebyokwerinda nti Muwanga Kivumbi n'abantu abo bye yali nabo nti ekyabakubya oba ekyabakubisa amasasi abaali bagezaako kulumba poliisi naye ng'ate bwe tutunye ebizze biberawo mu mawulire n'obutamina byonna n'abaze bagoberera ensonga ebintu bino byali waka mu maka ga Muwanga Kivumbi. Zezimu kwezi ensonga ze tugenda okutunuulira n'ebirala byonna byonna of course n'akalunga bwe katambula Haji agenda kutubuulira yabiraba atya sayidi awo tutandikira awo Haji nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba n'abagoberezi baffe abatugoberere mbalamusizaako nnyo mwebale tugoberera data wa mwoyo gwe mukozesa okutugoberera ye contribution gye mu contributinga mu struggle gye tulimu. Ekyokubiri njagala okusaba abantu baffe bongere okusubscribinga ku channel yaffe ya YouTube tunyumye emboozi okumanya kuba kwanjawulo ate tekuli kwomu nyinza okuba nze njogedde by'otaagala omulala gwe banakyaza n'abikola ki so mu subscribinge mwongere okugoberera omukutu gwaffe guno abantu mugwagale gwa nsonga setuleeta bawemula tetuleeta boogera katemba wabula tuleeta abantu abali serious mu buli category. Nkwebaza olw'ekyo kuba nfuna amasimu mangi nga bangamba twakulabye ku channel ya Emboozi mu UG twakulabye ate olina akaweereza nze ng'ali Bulaaya kitegeeza they are following tukakasa tujja gezaako bbawo omutindo nga bwe tunaaba tusobodde siffe bagezi ab'enkomeredde era siffe bamanyi abasembayo naye tugattako bugasi weewaawo sebo. Amina. Haji we tujidde bwe twamaliriza akaluka 2021 ndowooza n'okulayira kwali kuwedde okulayira ababaka ababiri okuli Muhammad Segirinyo Mugenzi ne Alan Sewanyana bayisibwako ebibaluwa bye bakuntumye nga poliisi ebeetaaga oba by'okwerinda bannyonnyole nga kigambye kuba nti baali beetabye imbu mu bijambiya ebyo ebibakozesa okutta abantu e Masaka eyo era okakana nga babakutte ne bamala ebbanga eriwera mu kkomera era mu kuvaayo wayitawo akaseera katono Muhammad Segirinya n'afa embeera byonna yaliwo twagiraba kakati mu kaseera kano abantu bafunye okutya nga bagamba Muwanga Kivumbi ebyo ebyabaddewo fine byosi bya bijambiya naye byabaddewo n'ebyogerwa nti
abantu bye yali alina baali bageza ku kulumba poliisi kyekyaba ku byamasasi kyokka ng'ate byonna biraga nti byakolebwa waka mu makaage. Ebintu bino obiraba otya? Okutya okwo okuli mu bantu bamuwanga Kivumbi ne bannayuganda oba oli awo abamwagaliza ebirungi, naye okusookera ddala wadde ensonga eyo yekulembedde naye malinnya gasooka otubuulire akalulu ssebo wakalaba otya naddala gye walonde katusooke nakalulu okusookera ddala. First of all nze ndiwe NUP, ndi member wa NUP era candidate wange yali ku bwa presidential ye Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Candidate waffe yagatta eddoboozi ku eryo bannayuganda bonna ku bye baalaba ebyali mu kalulu wakati mu kibululu nga bannaffe bajjeeko internet aba UCC ekulemberwa Mwami Nnyombi Tembo. Ebyagenda mu maaso kuba omulembe guno guli digital ate generation eno eri mu maaso ko kubakulembera wadde nga ne mubakulembera mulimu abeeyita ba Gen Z naye ate ekinnuma ba Gen Z b'omu gavumenti ya Museveni bayina emyaka 5 be ba Gen Z kugeza nga CDF General Muhoozi yeeyita Gen Z naye ng'ate alina emyaka 5 n'okukola ki kati ekyo yasigala akyeyita naye nga tayinza kutuuka ku bukugu bw'abano baana ba myaka 2-3 bwe bayina wakati mu kubanga baatusibira mu kibululu. Njagala okusooka okwebaza bannayuganda okuvaayo mu big number nga President Kyagulanyi bwe yabasaba ne bajja ne beetaba mu elections ne balonda enkyukakyuka eza Uganda empya. Bwe bamala ozironda mu kibululu ekyo ng'oggyeko ekibululu violence eyali mu kalulu oyinza okugamba twali tuli mu bato ey'e Somalia oba ey'e Israeli n'Abapalestine. Amagye, poliisi, buli kitongole ekikuuma ddembe JAT byonna bya participatinga fully mu kalulu kano. Nkikakasa nti ne bw'oba oli munnamawulire nga ggwe walaba ekyali kigenda mu maaso gye wali wadde internet teyakola ki. Let me give you an example. Example ya kalulu ke Mawogola wa Honorable Namugga. Saawa 8 nze nina omwami mukwano gwange ali Masaka yankubira essimu ng'alondera mu constituency ya Namugga. Nangamba as we speak now mu Mawogola South ewa Namugga waliwo drones 8 mu constituency etya zigenda zipiikinga ba polling agents aba Namugga. Bwe ziva ku ekyo endala zijjawo boxes z'obuki z'obululu. Kati nga twebuuza ab'ebyokwerinda lwaki bapiikinga ba agent b'aba candidates. Jjukira nti agent wa candidate Namugga ye agent wa President Kyagulanyi. Kitegeeza nti bombi baba babajjiddewo baki ba agent. Bw'ogenda ekyali e Butambala kye tugenda okwogerako ekyatuuka okufiiramu abantu ffe twawulira 10 abaafiira mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi naye abaafiira ebbalibbali as Muwanga Kivumbi nga bwe yatugambye bawera 20 n'okukola ki. Nze nali mu Kampala wano Salama Road kwafiirako abavubuka nze nalabako emirambo 4 live ku Salama Road awo. Ate ng'ekyo kiwedde enkeera ng'okulonda kuwedde olunaku lwe balangirira Mwami Museveni ku Saturday Salama Road yafiirwa abavubuka 15. Abavubuka 15 abaakubwa ne bakola ki ne bafa. Kati bw'olaba violence eyo yali mu kalulu ekuleetera okutya n'ogamba kano kaali free and fair. Bwe tuva ku ekyo ebitongole ebitakabanyizi by'eddembe ly'obuntu okujjako ng'oggyeko African Union akabinja kabannakyemalira mwe batuula yokka ye ya praising okulonda kuno nti kwali free and ki and fair. Era byonna byakukuba. Jonathan eyali president wa Nigeria yatuuka okugamba kyanneewuunyisizza lwaki ebitongole ebikuuma ddembe biri mu kalulu amagye poliisi ekintu ekyo tekyanyuma ebitongole ebikuuma ddembe okwenyigira mu kalulu fule. Ekyo bw'okimala obuuma buno bwakyankalanya nnyo abantu. Jjukira okulonda
okwali kulangiddwa nti kutandika essaawa emu kwatandika 6 7 mu bitundu ebyaki ebyenjawulo. Ffe mu Wakiso kwatandika ssaawa 5. Kyokka ate mu kano byakedde nnyo. Kaakati ekirala kye twebuuza, akuuma ke baaleeta aka biometric ke baatuwaanira baalwawo nno nga bakoogerera aba NRM n'abakakiiko nga buli omu akawaana. Bwe baaleeta obuuma obwo mu paalamenti obugezesa ku babaka ba paalamenti bwakola era ne bulaga nti bukola buki bulungi, naye ate bwe bwatuuka mu field ku lunaku lw'okulonda ne butakola ki ne butakola. Kati ekyo nkiraba mu ngeri bbiri. Akuuma ako abaakaleeta bayina mmesi gye baakola kaalimu ensonga esooka tebaamanya nti kalabika kakolera ku intaneti. Kyendowooza abaakaleeta ab'akakiiko k'ebyokulonda tebaamanya nti kakolera ku ki ku intaneti. I think so bwe ndowooza. Kati bwe bajja ku intaneti nako ne kakola ki ne kaba nga tekakyasobola kukola. Ndowooza baddiira abali mu gavumenti ababbi ba ssente y'omusolo baaleeta obuuma obwo nga bamanyi ekiddirira era ne babba ssente ze baakola ki ze babba. Oba otegedde pointi yange? Ekyo nkirowooza kubanga nina we mbuuliza Mwami Museveni gye yalondera e Rwakitula akuuma yasooka n'akassaako ekigalo ne kakola ki ne kagaana ne bakwata feesi ye ne kakola. Lwaki President Museveni we yalondera akuuma kaakola ate wasigadde wonna mu ggwanga ne kakola ki ne kagaana ewa Mwami Museveni ne kakola ki ne kakola? Ekyo kiina kye kikulaga ekyali behind the curtain. Abantu kye muteeka okuddayo mu kikole ki mu kinoonyereze. Secondly, akakiiko k'ebyokulonda and I think kakikola deliberately obutasomesa civic education mu bantu teyaliimu. Tebaasomesa kimala kuba senga baasomesa ekimala ku ssente ze baabawa mu paalamenti mwe mwenna mwali badde involved, mwe ba YouTuber mwali badde involved nga babawa ssente mulange musomesa abaki abantu kuba muyina ba followers. Radios obulango bwali buki abakakiiko k'ebyokulonda baatandika okujja ku radio ng'ebula weeks 2 okulonda kukole ki naye obulango obuli permanent bwali tebumala ku mikutu gy'amaki and it was deliberate okumma bannayuganda omukisa okukola ki okulonda. Kati bw'otunuulira emivuyo egyo gyonna egyali mu kalulu nakugambako emabega eri nti akuuma kano aka biometric bwe baakalondesa Kenya mu 2017 akalulu ako kaggweera mu kitta bantu Kenya. Bwe bakozesa akuuma kano akaaguliddwa ku mulundi guno ne kagana okukola akalulu ako kaasazibwamu nga n'obumu ku bujulizi obwaleetebwa mu kkooti bwava ku kuuma kaliwa ako kennyini ne kusazibwamu. Kitegeeza nti obuuma obwo bw'ogenda ewalako mu nsi eŋŋunjufu nga Amerika mu ssaza ly'e New York mu kulonda Obama baakagaana ne bagamba tetujja kukakozesa. Imagine mu Amerika eri ku ddaala erimu ku gasooka mu civilization mu kukuuma obululu awatali kubba buki bululu. Kati kitegeeza waaliwo ebyakolebwa deliberately okubba obuwanguzi bwa bannayuganda. Ndowooza era y'ensonga nkakasa ku merits ezo presidential candidate waffe Kyagulanyi ne leadership ya party yaffe kwe yavudde okuwakanya ebyava mu kukola ki ebyavudde mu kulonda era ne tugamba ffe tetubikkiriza. Era eyatukiikirira ku kakiiko k'ebyokulonda nga basoma results treasurer waffe omukulu Katana Benjamin teyakwata foomu eraga bivudde mu kukola ki mu kulonda na kulangirira. Yabagamba tetusobola gikwata olw'ensonga ziringa 2 ezimu ku zo zenjogedde zeezo. Ensonga ey'okubiri bwe batuuka okusoma results mwami Byabakama asoma kye tutamanyi gye kikola ki gye kiva. So ffe tugamba tusome results nga zigamba nti district y'e Butambala mwami Museveni yafunye obululu 8
Kyagulanyi Center mu Bobi Wine n'afuna obululu emitwalo 28. I'm giving an example. Yes. Mu nkole ngunjufu ekintu ekyo nno bwe baali bakola reforms eze Kenya ez'ebyokulonda kyaba Bobbi omutwe era okukakana nga bakitaddemu kwe kulaba ng'okulonda kwe Kenya kuli yaddeko ng'omubi omuki omweru at least kulimu ebivuyo bingi omuvuyo naye at least ekyo bakituukako kibayambye nnyo okufollowing ekituufu ekiba kikoze eki ekiba kifulumye kubanga naawe omanyi district yewammwe obululu bwe yakola ki naye mwami byabakama akugamba bwajja okulangirira panaawo Mr. Museveni obululu emiliyoni 21 okuva wa tannyonnyola oba okitegedde kati ekyo baakigaana kubanga lwaki bakigaana etteeka ligamba mu ssemateeka Presidential Elections Act bwe mugenda ku district nga mumaze okutaalinga ku district tallying center buli muntu bamukwasa DR form ya final results ez'okuki ez'oku district kati aba atyo okulanga district ng'abantu balina gundi zaabwe nga balina ebibalo byabwe DR zaawo ebbaluwa eraga nti ebutambala gundi yafunye obululu butya bwe buti kati mwami byabakama olanga buliwa bw'anaasoma ku district nga bwe walabye ekyabadde mu kulangirira bannalukoola nalukoola yatuuka n'abuuza presiding officer I mean oyo akulira okulangirira mu Kampala byosoma nga mpulira birala ne bye nnina ku DR form biki birala ate nga DR form ze nnina ba presiding officer wali ku ground ab'akakiiko k'ebyokulonda baazisayinizeeko ne baagenti bange ne bazikola ki kati gwe byosoma obijja watuyambe otubuulire era akakiiko k'ebyokulonda yawoza kimu kanneetooloole mu nzije nadda n'ebiki n'ebirala n'ebirala ebituufu David Lewis Rubongoya bannakampala Central gwe baalonda bwe baali mu kulangirira na buli kati baagaana okwogera bye balangirira gye baabijja ye ng'ayina empapula ze ziraga kirala ababuuza bye mulanga biriwa yatuuka n'okusituka n'oluki kati waliwo akakodi akakozesebwa abo abalangirira agamba nti bw'oba tomatidde na birangiriddwa genda mu kooti eyo enziba ya kika kya waggulu nnyo bw'oba tomatidde we mulugunya wano kati bw'oba tomatidde genda mu kooti ng'amaze okulangirira aliwa process ogimanya ey'okugjayo omubaka ayingidde parliament so elections in general tezaali free and it was intentionally abannaffe abaategeka akalulu mwami Museveni yakola statement ku lunaku lw'okulonda ku buuma obwo bwe njogeddeko oba abantu baagiraba kuba nali waka nga ndaba ku TV yagamba nti akuuma bwe twalabye nga kaganye mu bitundu ebimu n'endagira ab'akakiiko k'ebyokulonda tudde ku register a candidate alagira akakiiko ekyokukola ki ekyokukola olaba ebintu ebyo bwe twalabye nga obuuma buganye bambuuliddemu ti obuuma buganye bukoze buti na buti nemba advisinga nti atudde ku register nga bwe tubadde tukola ki naye nga yogera ebyo yeesimbye bali mu kuvuganya yeesimbyewo is a candidate lastly ffe tulowooza akakiiko k'ebyokulonda tekalondebwa mu mazima ate nga kyekituufu kubanga kalondebwa presidential candidate akakiiko k'e Kenya ak'ebyokulonda they apply mu commission babawa mulimu era akakiiko abantu bonna abalina obuyigirize n'ebisaanizo bye baagala ku kakiiko babiranga ne mugenda mu commission ne mukola application bo ne basunsula okusinziira ku bumanyirivu n'obuyigirize naye ebyawano twalabako mwami Museveni mu kalulu akawedde aka 2021 yagoba omwogezi n'agoba Secretary General wakati mu kulonda nga wabula omwezi gumu tugende mu kulonda president bonna n'abagoba ng'ekibagobyo kimanyi kuregistaringa NUP yababuuza ekibiina kyabayitawa
lwaki kyabayita mu nkwawa ne mukiregisteringa kati that's how unfair eri mu kulonda kwaki kwe Uganda bw'ova kwekyo amagye gava mu barracks buli muntu yakiraba international locally ensi yonna yakikola ki yakiraba abantu ne bakubwa waliwo akatambi kennalabya akali disturbing ow'amagye nga balinga 10 bakuba omwana ajjeyo fulaga eri waggulu wakolera ku lunaku lw'okulonda lwennyini kati ekyo kikulaga ki fulaga y'eggwanga ne bagiwanulayo ne bagiyuza ne bagirinnya kati ebyo byonna biraga nti tetwayina free and fair elections era abo bonna abali mu kusuga kootinga okulonda kuno be babandya nabo abaliya mu kintu kiriwa kino ekyo ensi yonna yakiraba kati ne tujjirwa ebizibu ekirala kye bayita mu 7 for Buganda mu Buganda akavuyo kasusse nnyo akakiiko k'ebyokulonda kati kekalondera abantu kekalondera abantu abalina okukola ki okubakulembera oba okitegedde nkyanjuluuze bulungi bwe tujjeeyo mu Makindye ewaggulu ku Ggombolola kajjamu abantu 11 omulundi gumu ne kalekamu eyali tasuubirwa wadde okukwata ekyokuna ate nga si nzaalwa ya mu kitundu ky'e Makindye naye enzaalwa n'abagamba nti tebalina bisaanizo olwo baba bakulondedde abantu b'e Makindye division baabalondera meeya bo tebalondanga meeya waabwe tebalondanga era ne mukuno okulonda okutandise okwa local governments bo tebali mu kulonda naye enkola eyo electoral commission gyekozesa lwaki bwe balaba kubanga ate n'okusookera ddala ndowooza electoral commission eno singa wavaayo omuntu alina embavu n'abakuba mu kkooti ndowooza yali bawangula era singa kuba nti olumu n'abamu bagamba kkooti baziraliikirira kubanga omuntu gwe bwawandiisa era ebintu byabwe n'obikakasa nti bannange bituufu era n'obwaga edi mwesimbewo ate n'ojjanga bana okubalonda nti ate temwali batuufu tubasazizzaamu eyo enkola nga tetegereka bulungi ate era nze ndowooza nti era ne kyalibadde nti nno bano baba nga tebalina bituufu bali badde bayita abala nti mujje abasobola oba balina ebyetaagisa byonna mujje tubatunulemu musobola kubanga mwesimbawo balondeko mutuufu naye okukola eyo enkola nga gy'ogambye nti ne babalonga nti ono gwe tubawadde kaakati bwe baava ku eyo enkola ne badda ku nkola eya denominating okuggyamu bakandideeti baffe era mu nkola eyeefaananyiriza nti ono eyamusemba yagambye sinze namuwa omukono omuntu bw'aba aleeta emikono mu kakiiko k'ebyokulonda aleeta egisukka ku gye baamukola ki ku gye baamusaba bwe guba guno mugamba mufu tukozese ku giri omulamu secondly bwe baba basala okumanya the unfair gwe tomanya bakuwa nsala gwe kwewozaako nti omuntu ono gwe mwogera nti agamba teyampa mikono yagimpa tumuyite agambe nti teyagikola ki kuba essimu yeebaako nennanga muntu ye ninnamba tumuyite agambe nti teyagikola ki okusinga gwe okutuula mu kisenge kyo n'ogamba nti makola agamba teyawa kawalya mikono oba mulya nnyama gw'ogamba nti ffe tukizudde agamba teyakukola ki twamukubira n'olwensonga tukugjeemu that impunity of the highest level byabakama tagiri obwo obuyinza tabulina kwewa buyinza bwatakola ki kujooga bannansi bano abasajja bajooze bannansi ng'ekitujoozesa bunafu bwaffe kuba bye batujooga wano e Kenya ne TZ tobibajooga naye olw'okuba Katonda yawa abantu bano omukisa ti bannayuganda tuli basse kibotte oli akola byayagala nga teri amugambako ekintu ky'ozannyirako its life and death okulonda si kwa muzannyo oba otegedde point ya kati gwozze ku bantu obalondera why so mu bufunze okulonda gwe bw'otyo bwe wakulaba okuwandiisa abantu kokka
kwalimu emivuyo egitakola ki walaba ebukedde yanga bakandidate baffe abanuupu babaganira ku gate without any reason wabula oli n'agamba omusirikale tojja kuyingira impunity eyo gye njogerako mwalaba ekyali ewa honorable deputy speaker Tayebwa candidate waffe Kato yamujjamu forcefully ng'akolagana n'akakiiko k'ebyokukola ki k'ebyokulonda kati n'olibuka owulira emivuyo egyo gyonna bw'ogigatta nga tuyina kkooti eziyina ezeetengeredde n'abalamuzi baba bakusazizaamu dda dda ng'ab'e Kenya naye because abalamuzi ba wano ekitongole ekiramuzi kyegatta ku bitongole byonna ebyawambibwa kati nakyo kiri under captive tekikyakola okay kale ensonga zezo njagala tutunulyeko ku nsonga ya Honorable Mwanga Kivumbi poliisi yamuyise ali mu mikono gy'abe ebyokwerinda abantu balina okutya haji ensonga eno ogiraba otya ensonga ya Mwanga Kivumbi bamusanyunyole ku ebyo ebyaliwo simanyi musango kyogenda mumutekebwako naye bw'olaba nti President Yoweri Kaguta Museveni yagamba nti abantu bwe bali bageza kulumba poliisi kubanga muntu balumba poliisi bakitegeeza babagala mundu munjogera ennyangu bagala mundu era mundu bagenda zikozesa ki kati mu bufunze balinga kibategeeza embeera eno giraba otya abantu bafunye okutya nti bayizogera mubiri ebyabagundi ebyaba omugenzi omubaka Alan Sewanyana amaliriza ne Muhammad Segirinyo omugenzi first of all ensonga ku nsonga ya Muwanga eyo ensonga ya Muwanga eri political Mwanga Kivumbi baagala musaanyawo politically bw'owulira campaigns nga bwe zaali zitambula ebigambo ebyayogerwa Honorable Anita Amongi twasooka ne tubitwala likely nga bya tulowooza bya just bya campaign naye ebigambo ebyo byalina ensonga Mwanga Kivumbi is one of the biggest strong politician mu Buganda region era toyinza mubuusa maaso ababadde batadde gavumenti ku nninga mu bintu bingi kati Mwami Museveni tugenda mu kiseera ekya transitional power okukyusa obuyinza ateekwa okugjawo buli muziziko gwalowooza nti gujja mukola ki gujja kumulemesa ng'akozesa by all means okitegedde n'olwekyo njagala bino bye mulaba ku Mwanga Kivumbi era tumusabira bye byasumbuwa ne ba Alan Sewanyana nga bw'oyogedde kuba muganda wange nsaagala ozanye na kintu kiyitibwa bantu 10 kufiira waka wa muntu abantu abo baafa mu nfaaki ani yabakuba amasasi what was the reasoning ekyo kikuzaayo mu bintu bingi nti tulina unprofessional security organs bwe wabanga Mwanga Kivumbi alina omusango gwakoze abantu bali munda bali mu makaage sirof enjwa eyo okusinga okuyiwa emisaayi gy'abantu 10 ekyo ekisooka senga gavumenti yabadde serious buli eyali mu operation eyo babadde bamukwata okuviirako abantu ab'ekyeyonoonere okufa mu ngeri y'ekyeyonoonere ne bwe waali sealing off amakaago ne mukwata abantu abaali munda olunaku lw'okulonda nabadde mpuliriza Muwanga nga nnyonnyola ku nsonga eyo mu Butambala ye yali taling amaka ga Kivumbi ye yali taling center y'ababaka ba opposition Honorable Aisha Kabanda bonna abaali beesimbyewo mu Butambala eya president yali awo kakati nga wateekwa okuŋŋaanira ba agent abasukka mu 15 okitegeera kuba district erimu polling stations nyingi naye taling center enkulu yali mu maka ga Honorable Muwanga nga mwe bagenda okubalira obululu obwaffe obwa president n'obwababaka baffe ababiri Kivumbi ne Aisha kati
normally Kivumbi akozesa abafamire ye abaana b'Abaganda be abaana b'abataata be mu kukuuma akalulu abane ba agent ba mirundi emeka ebiri ateekawo ono owa bulijjo n'owooluganda lwe ti bwe banafuyo ono owa luganda lwange tajja kunkola ki obatajja kumuvaamu kati baali waka nga balinze batandise okuŋŋaanya ebiva mu kukola ki mu kulonda they sealed off amasasi ne gavuga ng'oyinza okugamba koni bamuzudde olaba ne koni ne bw'oba omuzudde wano toyinza kukuba amasasi ga kika kiriwa ge baakuba okitegedde n'olwekyo waaliwo ensobi eyakola ki eyakolebwa oba okitegedde nti ab'ebitongole ebikuumaddembe baayina ekigendererwa ffe kye tutaakola ki muwanga kyataakola ki kyataamanya kuba toyinza kutta bantu 10 mu kifo kimu ng'obakuba masasi it's a very big thing tuve mu kusaaga abantu abaali mu operation eyo nkiddamu tubakuba na gavumenti ng'eri serious baali balina okukwatibwa lwaki mussa abantu abo ng'osobola okusalako amakaago izite mission mwagala kusibisa muwanga Kivumbi nga bwe bakoze kati kumutta politically okitegedde tu ebyo byonna byenkugambye ebyali mu kalulu ako ebitaali biki ebitaali birungi Samia Suluhu bayogera abantu simanye bafe 12 right now President Kyagulanyi yagambye bakyakompilinga okumanya ennamba y'abantu in total abakola ki abafudde kubanga nalabye General Muhoozi mu tweet ezimu ze yawandiise ndowooza yoba yamukwezo ziyajjeyo kuba yamaze n'azijjayo ngagamba nti twasaba futu soja 22 naye katugatako kikyoyogedde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu President ye n'agamba nti basukka mu 10 abantu General Muhoozi CDF w'amagye g'eggwanga omuntu ali ku level ya CDF tamala gatwitinga kuba ekigambo kye kyayogera kikulu eri eggwanga ebyokwerinda by'eggwanga biri mu mikono ki mu mikono gye n'atandika okuyita bannayuganda nti yabayise ba terrorist abaana ba Nuupu abo ba terrorist twassa 20 mu bameka 22 ekintu ekyo kya bulabe nnyo okyenyumirizaamu otya era tujja kwongera okutta abalala ku street really so nze mbadde ndowooza bariginze obululu bwa president waffe ne babba obwamuwanga Kivumbi ne batta abantu be n'abawagizi be bab'eŋŋanda ze n'abawagizi be ne batwala obuyinza naye baleme kuprovokinga bannayuganda babaleke kino ekiseera kye tulimu kya healing kukakkanya mitima gy'abaki gy'abannayuganda obulumi bwe bakola ki bwe bayiseemu mu kalulu kano so si kwongera bakyajinga ng'ate okwata bakulembeze baabwe tuneebuuza right now lwaki amagye gakyagenda ne poliisi mu maaso okukwata abantu mu gavumenti mulimu another state eri mu kulwana nayo nti eprovokinga bannayuganda kiki ekigenda muki mu maaso munda deep in government mulimu ki kuba omuntu amanyi ekigenda mu maaso saawa eno waali badde onoonya bantu kubakkakkanya miki butya bw'obakola ki so si kwongera ate kubakumamu miki we twogerera tetumanyi pulezidenti waffe waali Kyagulanyi Ssentamu amaka ge masaleko mukyala we temumukkiriza kufuna wadde emmere mulinga abagamba mwagala bafiire muki munda bwe muba ddala mukakasa wa Ugandans mwatutta obululu mwerangiridde naye mukkakkanye ku bikolwa eby'obukambwe eri bannaki bannayuganda abaana b'abantu obwedda ku Salama Road Busaabala Gangu babajja mu mayumba abaana abato abali mu kusoma 15 years 12 years 18
abazadde b'abaana bali eyo balajana tebamanyi baana baabwe gye bakola ki ebyo byonna byaki. So ensonga ya Muwanga Kivumbi gavumenti ensonga egitudde mu kifuba kuba ekintu kyalabise nga kinene kati bafuuse obusungu okuswala bakufudde busungu baddidde okuswala kwabwe kati bakufudde buki busungu kuba Muwanga talina mmundu oluggi lwa Mulanga Kivumbi bw'olulaba olwa geeti ya waka olwa geeti eyingira mu garage lwonna lujjudde masasi. Who shot on those doors? Ku nzigi ezo ze twalabye luyingira wano n'oluyingira wali. Is it Muwanga? Kati ensonyi bazifudde obusungu balemeddwa okukola ekituufu ekikola ki ekyetaagisa okukolebwa. I'm appealing to them bakole ekituufu kye balina okukola ki saawa eno okumanya tebalina na bapolitical komisa baali badde bababuulira kyakukola nti tukole kino tukakkanye ono tukakkanya aliwa kuba resources ezikola ebyo babizikola ki bazirina bajje ku marediyo basomese babuulire abantu. Mu biseera by'okulonda waliwo omukyala ali mu magye ize General oba Brigadier General mukyala Nalweyiso Proscovia yavaayo emyezi gyalinga 3 n'andeetera n'okutya nga nnyonnyola ku leediyo ne ngamba omukyala agenda okukyusa akalulu kaffe bakaweenaalemu wamulaba nga abantu kati ng'abo be baali badde bajja okunnyonnyola eggwanga wamagye naye yavaayo n'atalaga emikutu nze kennyini I'm telling you the fact ne ngamba omukyalo ono takyusa abantu baffe ng'ayogera ku byaliwo mu lutalo n'ayogera abavubuka temukola bino mukole biri ne ngamba takyusa abaki abantu but ffe tugamba akalulu tukyastandiize n'ekigamba nti akalulu President Kyagulanyi yavuddeyo n'agamba nga leadership ye NUP teyakakkiriza. Kati era tulinda eddoboozi okuva mu baki bakulembeze baffe era nsaba mikwano gyange abali ku mitimbagano ffekka na ffekka tuleme kuyombagana kuba nabalabye nga omu alumba Lubongoya Katana Ssennyonyi. President yagamba struggle si yaabwe yafenna kati ne bw'olumba Ssennyonyi oba Lubongoya oba Katana struggle si yaabwe oba Abakabanda gw'abalumba okozeewo ki kuba kye bayita leadership obukulembeze bye beetisse bingi. Nasooka mmwe mwennyini abamu mwasookanga ne mugamba Lubongoya Abakatana Bambega bakolera bali bakolera state kati state gye bakolera ye yabbye Lubongoya akalulu mu Kampala Central onfuna point yange eyo state gye mugamba gye bakolera Bakatana Balubongoya ye eri mu kubajonyesa kati ebintu ng'ebyo ate gwe ogamba abakolera state baveeyo bakubuulire ekyokukola ate ogambye bakolera state tolabanga oba weegira wennyini wekontradictinga nze era ninawe nagambira abantu nti bwe babanga batuweereza Lubongoya ne Katana bajjowero Ssennyonyi nga bambega babasindisa okubega batwongera ababafaanana ku bye batukolera kuba abasajja abo bakoze omulimu munene day and night okumala kati emyaka 2 bukya tuyingira campaigns zino we have to appreciate them ekifo ky'okuba appreciatinga n'okubazzaamu amaanyi era njagala okusinziira wano ebintu bino tobisalamu neebaze Lubongoya n'omutegeeza ne Bakatana bajjowero Baayisha Kabanda temutenguka temuggwamu amaanyi olwabo aboogera bye beeyogerera ffe tusiime omulimu gwe mukola ki so kati nga mmwe bannakibiina musima emirimu gyabwe gye bakola era tuli basiimu gye bakola ki gye bali okitegeera era nsaba Lubongoya ne banne
ffe tuli ready okuwuliriza kye mutukola ki kuba mmwe bakulembeze baffe. Lubongo yabaamu byakalulu broad daylight owa state gwe babbye state ate yemubba owaayo. Nze I cannot contradict my brain to that level. So abakulembeze tukyali mu kunoonya presidency waffe avaayo ati afuna eddembe lye n'ab'omu maka ge. Mwami Muhoozi CDF yeewera kwagala nsigo za Kyagulanyi. Gw'ogamba nti ate balubongoya bw'olumba. Owulira ebigambo ebyo ebikwasa ennaku. Bikwasa ennaku ku mutima. N'ogamba nti n'otunula bw'oti ng'oli mu kayumbako. N'ogamba kammale gakola ki? Kammale galeka. Esebo. Kale so ensonga zezo Mwanga Kivumbi nenga katumusabire nga tumaliza ku nsonga eyo. Olowooza Mwanga Kivumbi naddala abo babanga essaawa zino n'akalulu tagenda kudda mu parliament ali mu kumaliza kisanja ky'ekisembayo. Olowooza tekira kwesibwa nga advantage okumusumbuwa naddala mu karere y'ebyobufuzi. Tekisobola. Mwanga Kivumbi is a politician, is a senior politician. Bino si bye bisoose byazaayitamu bingi. Abo Mwanga Kivumbi Banamboze bonna abo group bye bayiseemu bingi. Kino tekisobola mutengula mmeeme. Ate buli lw'obeera politician mu Uganda ffenna tukimanyi oba victim wa government ku trumpet charges okufa n'ebirala. So olina okuba ng'okyetegekera wabula you have to be strong and focused. Kuba teri kijja ne kitakola ki ne kitaggwa naye kikusanze kitya. How strong are you? Mwanga Kivumbi simusuubira kuba mu abo bw'olowooza kutiisatiisa n'ebyo ku byayiseemu mu politics waawa we Uganda. Oteekwa tumuwa respect of the highest level. So tulowooza bino bigenda kuggwa nabyo tulaba ate what is ki next. Naye nga public eraba era kyenkubiriza authorities kino ekiseera kyakuhiiringa. So si kuprovokinga. Do not provoke. Omanye bannaffe abali mu buyinza bateekeddwa okumanya ekintu kino nti nobody has monopoly on violence. Violence wejja nze owa NUP n'owa NRM n'owa Jema ffenna tukosa kiki? Nalabyeko NRM gwe bakubye amasasi basaba president ayingire mu nsonga zaabwe. Kati eyo gye bayita violence. Teri agirinako monopoly. So ffenna tuteekwa okugyewala nga tuprovokinga bannaffe. Babaleke omuntu abbiddwako obuwanguzi bwe temulowooza nti amala gakkakkana. Kitwala ebbanga. Kuba obuwanguzi bwaffe baabutubbyeko nga bakozesa mwami this time round yabadde mwami byabakama came out openly nga byalanga alabira ddala nti bifu. Okay, kakati otogere essaawa zino abanene mu opposition balindi gudo baba bakubye mu kalulu. Bimu ku ebyo nga butuze twogera abamu bagamba nti waliwo ebyakoleddwa ne babajjawo mu ngeri ya kifuba. Abamu bakeze naga nti zino mpanguddwa mu butuufu bwabyo n'abalala bangi. So nsonga ki eviiriddeko oba yaviiriddeko okulindiggula abanene mu opposition? N'ekyokubiri nga tubizingira wamu bano ababaka abazze abapya abazze essaawa zino biki bye bayinza okukola okugamba okubalabamu ensi oba okubalabamu ekinyusi kubanga bye baddidde mu bigere bantu b'amaanyi. Kati bwolaba nga ono honorable katumuta honorable Maseruka ow'emukono omumanyi owe NUP yajeyo Kayondo nti muvubuka muto myaka 25 naye tulaba nti parliament gyayingira buli omu agikubamu boolyawo ebituli agiraba bubwe. Bwolaba bwe tugende ewa honorable
ono wa PFF Honorable Semujunganda ne kansi yamudide mu bigere abantu kati bateka ku minzaani bagamba ona anakola atya kinabeera kitya parliament eyo bwoba opromotinga democracy oteeka omwe promotingako njagala okusinziira wano nebaze Honorable Semuju Ibrahim Nganda nti abantu b'ekira bamuwadde ebisanja bisatu emyaka 15 kira municipality ng'abaweereza kitegeeza nti bwe baba bamuwadde obuweereza obwo ebw'emyaka 15 ng'abaweereza akoze bano bali kuki abaweereza ebisanja bisatu bwe baba basazeewo muwumuza kuba Semuju lwaki njogera bwentyo yakkiriza n'agamba bampangudde mu mazima bwe yagambye kitegeeza ye ayawukana ku balala abannamugga ba Lubongoya ababbiddwa ba Geoffrey Lutaya yayawukana ku baliwa kwabo yakkiriza n'agamba bamubuuziza ku TV n'agamba I conceded defeat aba agikkiriza Semuju njagala okusooka omwebaza Ibrahim Nganda nze nga makolo wakimbuuza akemabega weerabidde nga tutandise campaign n'oŋŋamba nti ku relationship yange gy'omumanyi ne Semuju ne pate yange ng'ereese Musisi nenkugamba bakandidate bombi balungi naye on my personal level olw'ensonga zange ez'obuntu nali ku Semuju bwe nali mpagira bwe nabadde nkola ki is my family member tuyina ebitugatta ekyo ye Semuju Ibrahim Nganda nze Kavuma oba okitegedde kitegeeza ffenna tuli baki bamu wango ndi waaki is a family member ekirala ng'oggyeko okuba family member tabetrayinze bannayuganda n'abantu b'ekira omulimu ogwamuweebwa agukoze bulungi very very well era nkikakasa nti ne muganda wange George Musisi kyakikkiriza nti Semuju omulimu agukoze buki naye bannakira this time round bagambye katukwase obuvunaanyizibwa George Musisi first of all nze njagala njawukane ku Mwami Museveni Mwami Museveni Amini bwe yakwata obuyinza teyamuwa chance even a single day yamuwakanyizaawo era tasobola tajja tukulembera era n'amuvuma ebivumo byali biki tajja tukulembera nga tamuwadde mukisa kulaba akola atya toyinza kujajinga muntu gw'otawadde mukisa omuzungu wagambira never judge a book by its cover tonnasoma kikirimu ki you cannot tell me kyojja kwandamayininga George Musisi a lawyer is a lawyer by professional ate ng'obwalooya bwe abupracticinga kati omuzungu agamba the ball is in your hand I mean the rope is in your neck kati tugambe Semuju n'abantu b'ekira bayambazza Musisi omuki omugwa kati katumuwa omukisa era nze Musisi okusinziira bwe mbadde nzize mulaba ng'akola kye nagamba luli is not a bad candidate NUP gwekoze eki gwetuwadde negamba naye ekiriwo bombi balungi kati let people of Kira decide bo baagala ki nga Semuju Nganda bawoominga asokukira nga awoominga ngamba luli nga tebannalonda neda ngamba mu kaseera kano nti bwe baba nga George Musisi kanso lawyer bamuwadde omukisa ku mundu nga bw'ogambye nti kubanga mu myaka 5 abantu baba bamaze okulaba nti omuntu ono ajja kusobola oba nedda kati bwana batasobodde omukulu asooka Semuju Nganda parliament bwe bakusindika mu parliament togenda kusupportinga bali nti okuba nduulu bali mu kisaawe gw'oli mu kirasa oba oparticipatinga oba wenyigiramu abantu beerubaga north bwe baalabye nti Kawalya atukoledde bulungi ku lwabwe baamuzizza ne bagamba Kawalya ddayo otukole ki otukolere otuweereze kati bwe banaalaba nti George Musisi has done
kyateekeddwa okukola bajja mukola ki bajja kumuwongera bajja muzza kati siyinza mujajinga nga tanaba kutandika kukola bonna ini jeno mukwano gwange Maseruka the youngest MP ne bali babiri kati n'enkerettanyi be bavubuka abato abali mu parliament yawangudde Sempijja toyinza kuŋŋamba nti mwanda mayininge era nga bwe nalaba waliwo omwami wa DF oba omulaba omwami oyo yani erinnya bannange bamuyita ono ow'e Masaka gwe basimba ku nkerettanyi ng'alengeza Kiruruuta kati aliwa mpozi gwe bali basimbe ku nkerettanyi aba DF yamujerega nnyo n'amuyisaamu amaaso n'amukakkanya n'akola buli kimu kyonna kati obwo bwe butamanya nze sitakinga that advantage nti lwaki nvumirira oli bayitha njagala okwebaza Honorable Nkerettanyi okuba omuntu mulamu kubanga omusajja byali amwogerera mu maaso mu budde obwo bw'oba n'obusungu omwambalira niye yasirika n'amutunuulira n'avaawo kati no kambabuulireyo ekintu kimu Nkerettanyi Kiruruuta bw'anaaweebwa omukisa ku fulo ya parliament mujja kuwulira mujja kulaba replacement ez'abantu abamu mumwanda mayininga nalabye omwana Maseruka yawangudde mukwano gwange Fred Kayondo Mukono South Fred Kayondo was my personal friend era nga mwagala nnyo era ateesezza bulungi mu parliament akoze kyateekeddwa okukola mu parliament naye bwe baba baleese Maseruka namulabyeko Maseruka nga ayogera olaba eyanga boy with vibrant minds omulaba ng'ali bright Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik momwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba Maseruka muvubuka muto naye namulabyeko ku mikutu egimu ng'ayogera ng'olaba he can reason era kye musaba bw'agenda mu parliament asooka asirika okumala omwaka gumu ng'asitadinga nga yeetegereza embeera alabe bakola batya ekyokubiri tekimugaana kubuuza ku Kayondo era Kayondo towala n'omwana ono mwenna muli banna Mukono South mwagala kukolerera Mukono ki South n'abalala abanaasobola obbayamba kyembasaba bano ababaka abapya aba Bankerettanyi Bamaseruka kuba ye George Musisi olaba nga ebintu ayinza obikola mu ngeri ey'enjawulo is a senior counsel ayogera bulungi byakola abitegeera so nze njagala tugunjeewo enkola ey'okwebuuza ku babaddeyo mbasaba omwaka guno baguweeyo nga basitadinga moso nsaba ababaka baffe tukyayina okubanja obuwanguzi bwaffe tebakyerabira bakirowoozeeko tebatukola nga ab'ejjinja ab'ejjinja era gongambye awo nti mukyala Kadaga yabayise ne bazinamu ku mazina si kibi okusisinkana Kadaga naye timing kintu kikulu mu buli kyokola Kadaga saawa eno tetunneetaaga musisinkana
twabadde tusuubira ababaka baffe okubanga batuuza nkiiko zibuuza obuwanguzi bwaffe tubugjeyo Kadaga yayiseemu era muyozaayoza so tujja boogerako olulala abo wadde tekyansanyudde so ababaka bano abapya tubawe chance tuleme bajajinga nga tebannakola ki nga tebannaweereza kuba kububa bulyaza amaanyi gye bakola ki gye bali ne bano betulowooza era betulabye ababadde ab'amaanyi kale ganjuba omugenzi singa teyawuumula bya bufuzi Ssemujju twali mulabye Allah yayisiza ku kale ganjuba n'agamba mutabani kola ki Ssemujju n'akola omulimu omulungi ennyo ensi yonna gwekoze eki gwesiimye era teri agamba nti Ssemujju baamuwangudde olw'okuba takoze wabula bannakira baagambye 15 gye tukuwadde gimala sooka owuumulemu tutwaleyo ku George Musisi and what I thank to Ssemujju n'abaamufaananye kwe kukkiriza David nga yawanguddwa mu mazima kuba ye yakkiriza nti bamkoze eki bamuwangudde mu mazima teyakozesezza busungu so tuwe abantu abo omukisa bwe banaalemwa era emikutu gino weegiri fe otumanyi fe tetuvaawo tuli mpologoma eteegera ku luzzi tubalaba era tujja bakuba mu ttooki tuboogereko tubawanika ate ne tubassa bwe baba tebakoze bye balina kukola ki kukola naye bwe banaabikola we shall continue uplifting them tubawanike kubanga bajja kuba bakoze eki bajja kuba bakoze omulimu omulungi naye bwe bataagukole batwerinde ffe weetuli inshallah toyanza nnyo toyanzeege kkiriza tukusibulire wano mbadde ne Haji Makolo Kavuma nga tutunuulira ensonga bwe tuzitunuulidde tukwagaliza akaseera akalungi Haji tukwebaza ssebo bale nnyo okutufisiza kadde nogerako ne bannayuganda kale toyanziza nnyo mweraba